basiimye okuba nti okolaganya wamu naffe guno mulungi. Natuuse dda nange era nsanyuse nnyo okuba nga nkaddiidde mu kikadde wano era nga nimweteefugefu nandibadde njogera luzungu kati simumanyi naye kangenderera awo n'olwange ng'ennaku z'omwezi 2 Ogw'Ekumi kyengenda okukola nsuubira nti nkimanyi mugenda kukiraba mugenda kungwako nze sisanga ku ndongo ni musajja omuyimbi ate byonna mbikola era mujje mu bungi tebusosola oba mwana omukadde oba aniina gwe muleete tewali oli akwesitala ffe tulinga ennyumba ne tubateera etuliise bitusabika omwana mulala akibuuza nnyina nti maama akameme ke kaluwa n'amugamba linda tugende wajjajja ogenda kukafuulako okawulire nga tugenda mu takisi yanaamanyatiraako omuntu wagambye ntwalira akameme kitegeeza bakayagala kusigala n'olwekyo mwangweko mu kikadde tukaddiire eyo ab'MTN mwebalire ddala amakampuni agataddemu mwebalire ddala United Company etaddemu gyensanyukidde ey'ebyokunywa bannange mwebalire ddala awo naye tegejja kukuba ku mukono ku nsonga eyo. Kayimba kalungi kenyini ke kameme katusuubire bulungi byereere era webalire ddala. Tugenda kuzaako omukyala Madam Queen Florence tukwaniriza webale kukkiriza okukola naffe buno mulungi tuweeyo obubaka. Mbalamusiza abasabani banyabo amanya Queen Florence bakwagedde obubaka nobonyeza obwa obubaka tubano tetulinawo mboozi ddala yonna emboozi eriwo ya kikadde na 2 ki Desemba Serena nze nsooke kukowoola buli muntu ali eyo banange mujje muwagire munnange twasiimye era batugambye twasiimye tujje tubawe ku nnyimba ennyonta gye mubaddemu nga temutulabako mujja kutulaba tubakubire Muziki ennyimba zonna nize mubadde mu misinga tugenda ziwa ku Serena nyongera okwebaza MTN mwebala tuteekamu ssente banange era munyiikiro tuteekamu ssente pozi nekibekano nga bali tebawuti MTN nongiruddeko oba munampayo ddi ekirabo okuva mu 2000 bayirawo ngiruddeko nnyo so ekirabo kyange nkirinze banange media zimonna abali wano mwebalire ddala tulinde olunaku buli siposa bonna abataddemu tweyanziza mukulu Patrick ne tiimu thank you so much mwebale okulaba nti tujja kukikwasaganya guno omwaka abantu bagambe bajje n'obutambaala kubanga enseko okunyumirwa ate ne penikira bajje nazo embuto zigenda baluma neyanziza neyanzeke bimuno okusuubira njagala tuzeeko omwami waffe bulungi omwami Kikadde omwami oyo nno nze memories nina nnyingi obuyimba bwe kata nalese okusoma naye tukwaniriza ssebo nange neesiimye okubeera wano n'okulwaleero mpozi njagala okubalamusa mwena abali wano olwaleero mwebali ddala okubeerawo nze honestly neesiimye nnyo kubanga bweyo tuli mu kikadde naye ate nze kidabulinga nekitupolinga ekyange tekigwerawo just so thank you so much for being here today. I'm very honored. Mr. Team Leader, that's what he prefers. Mwami Team Leader neyanzanyo ne tiimu mwebala okundoozaako mbeere ku kikadde olunaku lwa Desemba nga 2 Desemba olunaakyamuse kati mulirira mwebempitamu I think okuva kwenava mu addiction of course mbadde neyimbidde emyaka emingi okubeera mu kikadde emyaka girina kuba mingi naye okuva wenava mu addiction nenva mu rehab mu recovery I mean since then this is the first big stage I am going to share with this
legendary artists. So it might be a Kikadde to them. To me, it's a great opportunity to be back on stage where I feel I belong. I love to sing and I can sing. So okuva incident eyakataala n'ebyagenderako byonna guno gwe mulundi gwenda okuddamu okutula ku kistage ekinene. Kakati mwe mulowooza bikiri mbadde nga ntereka munda munzo omwo kubanze nammwe tukimanyi nti okuba kuyimba balegend bakumiikiriza legend nemala okuyimba nabo ne batambika badde nsaaga badde nsaaga. So mujja nga musuubira music omulungi ddala ddala, ate kati nze okuva gye ndi ng'omuntu nina essanyu n'essuubi okwebaza Katonda okunzija gye yanzija ankomyewo ku mmeeza y'abalegendi eno temulaba. Ekitegeeza nti jangu obeere inspired, come and be inspired, come and be motivated. Jangu n'omwana wo alabe nti Katonda mulamu, Katonda asobola, Katonda yakukunudde cute eri mu ghetto n'amukuba ku stage y'abalegendi nga 2 December. I mean, bw'osuba ekyo neera mujja kuddamu ntandike kusoma bisome mu byafaayo. Kale nabibuuza genda saasobola kwata omwana, kwata anti, kwata maama, bakwate baleete, come let's have fun, let's be inspired, let's be motivated. Temwagala kumanya nina ebintu ebirala bibagamba besides okuyimba obuyimbi n'obuyimba obupya mu bukadde. Nabagambye nze gye ndi si kikadde kyereere, kikadde mu muziki. So mujje abalokole, mujje musobole okulaba nti Katonda alina amaanyi. Abasiraamu nze magamba kiri gye muli mwanguweeko mulabe ekyamagero ekitudde wano ekyogera mu kazindaalo kamu bakita Kikadde. Thank you very much. Okubeera ku edition eri ya Kikadde, tugende mu Kikadde. Nsanyusa okubeerako nammwe basebolera nnyabo, bannamawulire mwenna abali wano. Tewali njeera kye tuyinza kwogera ekitali music. Nze nakkiriza okubeera mu edition eno kuba mpulira nga eyakirowoozaako yalowoozeza bulungi. Father Mother edition nze ndowooza muwendwa wendi nnyo, so eyakalowoozaako ako yalowoozezza nnyo kubanga nzikiriza nti music waffe ndowooza ffenna nga bwe tuli ku pano wano Father Mother edition obeera muli wantu watuufu ddala. Ffe ffekka abasobola okukola music n'otuula n'omwana wo ne nazaalawo ne jjajjaawo nga totidde namu nti omwana ayinza okikobawo, nga totidde namu nti agenda okukuba sama. Kale ne waba akubye sama era yeeyo tekola ki, tetiisa. Nze ndowooza ffe abantu abatuufu okubeerera ddala ku edition tugenda kubawa music ddala mukkute, because music is food to the soul. Ate awabeera music, ate nga music is food kwegamba. So ffena ate obaba mu kifo kituufu. Mbalinze nga 2 December tugenda Webale nnyo Madam Sophie. Tugenda kuzzaako omukyala Phoebe Nasolo atukubireyo obuyimba obulungi era abeeko obugambo bwatugamba. Mama tukwaniriza. Mulamusiza nnyo abazanyi mwebale nnyo nange okumpusa mu kifo kino siimi nnyo siimire ddala abannya gange ezifedde basonga bibawulidde. Nasanyuka nnyo ng'omukulu Patrick akulidde kasimu ningamba agamba aze bakuyoronamo. Nze nga sisuubira nti nange nsobola okuyimba mu Kikadde ku Serena mu kifo ekyamanyi bwe kityo. Nange ndi ku bayimbi abamu abasiponsalingibwa ku MTN, naye nange ndi musanyufu nnyo kubanga nti ndi omu ku abo omulonde omukulu Patrick ne management nkwebaziza misobola. Nebaza nnyo abasponsazi baffe aba MTN nange nga Queen bwagambye nange netagala ekirabo ndi ku 772 loza ffe twasooka okugula ku service fee. Esente zantukira tetuli bakadde nnyo
sente zatukira ndugire okwata amaso atamugamba nti tuli bakadde nnyo naye nga tubeebaza ennyimba zaffe zironda mu nnyingi zonna zijje muziteekera kikadde naffe tuentertaininga abantu baffe mwebale nnyo okuyita bazadde baffe kubanga ennyimba zaffe zo tuziyimbira abato abakulu abakadde tezeesitaza ziyigiriza era ekirungi kimbasuubiza mutubeera ku Christmas tujja kuba second December nja bawala akayimba ka Christmas tubanako wamu nakapera sekukulu buli mwaka beteeseteese buli bwendaba abantu bonna basanyufu kuba Yesu azze mu nsi nja basampulinga ka Christmas naye nga temusinga okumanya bakayita sosolye matafa atekakulengedde mazima nafunye omulizi ampatange ekyatika mazima twafuna emutyene tukwatanga ekyatika emutendo walitusamu sente ab'ekikadde mbagala nnyo mayigadirwani gwe wenna nga wandyetaaze okwata omukolo gwo nga okwanjula embaga amazaalibwa baby shower kuhinjira n'ebirala bingi nkwanjulira Glosh TV bakafulu b'okuba ebifaananyi n'okwata vidiyo era nga wandyetaaze okulanga wamu ne Glosh TV kuba ku namba y'essimu eno noti 75 noti 31 283 tweyunire oleme kwejjusa.